CTV1 eno video ya budala wekata yatusaba netuteekako Nansikombi UK n'omwami owe US bonna mwatusaba ebitundu bino betugenda okukwata nga mwatusaba tubakwatire ng'omuntu ova Zana ogende Nyanama genda Mutundwe ebitundu ebyo byonna wobona ku star mwatusaba tubakwatire video eno sene video yamwe tugenda wano wetuli katuli ku Entebbe Road tugende ka roundabout kezana tuve ka roundabout kezana tweyongereyo ka roundabout kezana budala yo wali musajja musanyufu nnyo bwe twakwatirako ku nfuufa awo wa peng wagamba nti walabawo aga peng yali balage waabwe nze nakwa video gye nakwata gwemanya mu kye nakwata waliwo waba peng so tugenda kukwata video eyo yatusabibwa abantu abo abasatu okubeera nga tukwata oluguudo olwo lwonna baagala kulaba wali watya enkulaakulana eryetya video zino ziyina inspiration gye zikola nti omuntu bw'oba oludde okubeera e Uganda ne bakwatira ewammwe n'olaba nga wakyuka wayina ekifaananyi kigenda nekikuwa waliwo n'ekifaananyi kikuwa n'obeera nga ogamba nina okudda ku butaka n'embeera nga nina ekintu kyenkolayo kuba abantu bangi nnyo abatutumidde message privately mu inbox zaffe ne bagamba nti baguze ku Nakawuka Road twakafuna around 17 people abagamba baguze ku Nakawuka Kasanje Road because of our videos which is very good nti omuntu oba olaba ekigenda mu maaso nolema kubeera nga bakulimba bulimbi buli n'abeeri n'akulimba nti eno wagenda kubeera nga wafuna naye nga yagala kubazisa kubeera nga yafuna ez'olunaku kwolwo wano we tuli kakati tuli Zana ebitundu bya Tamale mirundi we wano tuli naye nga tugenda kukwata vidiyo eyo nga bwe yatusabibwa tugenda kuva wano tugende Nyanama tugenda kuyitira ku Moviti tugwe Nyanama tugende ku Star tugende Mutundwe Kampala University n'ab'e Mutiyana Road namwe tubalowoozaako era very soon video ya waliwo omwami awo yatusaba Mutiyana Road naye tugenda kubeera nga very soon tugenda kubeera nga tu-uploadinga Mutiyana Road Hoima Road twabawa Bombo Road namwe twabawa so tugenda kubeera nga tweyongera kati wano tuli ku Zana akatale ako kaga katale kezana luno oluguudo nalubakwatirako nga tebannalukola nembagamba nti oluguudo luno bali mu process ey'okulukola video zaffe mabega boddayo nalukwata nga lwa ttaka kati wuno chorus bamuyiye ebigoma bibyo bagenda kubeera nga babiteekako naye nga tebannaba kubeera nga bateekako leeyo esembayo naye nga jjukira twalukwata netubalaga nga tebannatandika dukola so enguudo zonna zetubagamba nga tebannatandika zikola nti bagenda kuzikola manya bagenda kubeera nga balukola era oluguudo lwetwabakwatidde olulala awo olw'ekibutika nabaga ngenda kudda balage nga ate nabo batandise odukola so videos nga zino zibeeramu ekyokuyiga nti bw'obeera oyinawo akasente nembabaliza oba nenkubaliza oluguudo luno bagenda dukola ng'ate oyina ne b'omanyiyo oba oyinayo babuloka baayo teekawo akasenteko oteekawo akasenteko kuba mujjukire oluguudo luno tewanayita myezi 2 nga mbagambye nti bagenda kubeera nga balukola kati bali mu process ya dukola mulaba terunnamalirizibwa naye nga odukola dwo kyawedde dda tukutte ekikubo ekitutwala Nyanama mbagaye tugenda gendera ddala Star Mutundwe Kampala University ddwaliro la Lifeline lyerino wano liri ku luguudo luno wano so tuli mu katundu ke bayita Kikumbi katundu kano bayita Kikumbi
Zamula development Kikumbi community police police kaabwe Kikumbi enkulaakulana muziraba amakubo bagakola abawako ne aida nembagamba omuntu yena ayagala okuinvestinga invest in land togenda kutawaanyizibwa abantu nti ate nakola business muganda wange n'agirya ate anko wange yakola bwati ne bwati gula ploti yosirike Albert School tweyongedde okukkirira tuli kumpi kugwa ku Movit newabeerawo wali Galaxy Family Hospital Muvule Market campsite eri awo very soon nali nekkubo ligenda kubeera nga liggwedde ati omuntu eyali omugezi n'agula ploti by that time when abagambira ajja babuulira kati profit gy'abeera agenda okubeera ng'akoze profit egenda kubeera y'amaanyi nnyo maaso awo ewali Movit Galaxy Family Hospital naye eri ku luguudo luno yiyawo mu maaso Galaxy Family Medical Center eddwaliro liri awo then wansi awo ewali Movit tutuuse e Nyanama kana akatawuni k'e Nyanama mukalaba nako bakazimba then enguudo zino zonna bazikoze waliwo oluguudo luno olukirira ku Freedom City olwo n'olyongerawo mu maaso kale tugenda okusinziirako balabi baffe babavyuwa baffe batugambye tugende Watesta Kitebi Mutundwe luli lwe luguuka lugenda ku Freedom City kati ono lwe lugenda ku Star nze enkulaakulana mugiraba nga bweri enguudo zonna bagenda bazikola Nyanama abakola enguudo mubalaba bagenda mu maaso jjukira vidiyo yaffe emabega checking ak'emabega twabalaga oluguudo luno nga lwa ttaka netubagamba baluliko dukola omuwakanyi aba awakana buwakanyi ate atali muwakanyi aba alumba bulumbi ng'agulawo kapulotike obanga ayongera kwenywiza butatunda bamala odduyiwa agabana so enguudo wakati zemulina okufokasingako kati zebagenda okukola olulala lwe lw'ekibutika mu myezi 3 zokka ngenda kudda nga mbalukwatira jjukira lukwe luli ku channel laba enfuufu eriko muweeyo emyezi 4 zokka mugenda kulaba ate kyekiriwo
ku luguudo olwo. Nice inn. Wano wonna wabadde wafuwa zzibu wano wonna. Kakati bakolera ddala amakubo. Makubo bali mu gakola ne mugalaba awo. Kati wano tutuuse ku Star. Wano we bayita ku Star. Wano we bayita ku Star. Kakati bw'ogenda ku left oba ojja kgenda Seguku, Lweza Seguku, then bw'ogenda mu maaso Mutundwe Kabuusu, then ne City Center Kampala. Eno gy'okwata side eno naye Mutundwe, Kabuusu ne City Center. Wakeni Lukyamuzeeyo, Katolo Bwama, Mukasa. Naawe wano bayita ku Star. Kampala University. Ne wabeerawo wali Kampala Parents. Ne wabeera osobola okgenda ne ku Kampala Preparatory School. Yiyaawo. Mwatuleka nga tetulinawo bitaala. Naye akati Star eno wano. Wano ku Star. Katugenda Mutundwe. Kampala City Grammar Nursery School. Enyumba ogiraba ya byafaayo linga futi 6 nyimpi makaga kaleka gaali gamaka ga mutawaana nnyo. Reverend Kadu Road. Tugenda ku Beautiful Woman Hotel.
St. Mark Church of Uganda, Palm Tree Inn Guest House. Kampala University Mutundwe campus yino wano. Buddala yagadde eddala tumukwatira eddala wano. Era lino lyonna lyali ttaka lyabwe nga tebanaseseetula luwaanyi. Wano wonna waali waabwe Kampala University. Buddala ndowooza olaba owamu we bakulaakulanye. Kati bwe mbeera mwaseseetula oluwaanyi esaawa okumanya bye mwaguza. Kiki kye bakoze ku ttaka lye mwabaguza. Amakubo gonna mugala bagenze bagakola yonna. Wonna amakubo bagakola. Bali mu kukola buli wamu woyita amakubo bali mu gakola. Eno emabegako wano wabaddewo ttaka. Kakati kolasi eka yaliwo. Tugenda tugwe ewa Ken Luchamzi. Eno yonna baakolayo dda. Ekisaawe Verona High School. Ken Luchamzi, Honorable Ken Luchamzi. Once a honorable, always a honorable. Era oyagala mukyawagana ne Ken Luchamzi. Omuyite buyizi Ken Luchamzi oleme kuteekako kya Ken Luchamzi. Abatajja kwogerera na lulikya. Ne kasooteekako ayinza okwogerera olulikya lwonna lw'oyagala. Trinity Children Center, Mutundwe, wano wabeerangawo amazzi mayitirivu ng'enkuba bw'etonnya wano toyita. Nga factory zino zonna z'olabanga zonna ziri mu mazzi naye akati tebikyaliwo byaggwawo. Video ya mwenye mwasaba tugenda gikomyawo. Mudala wekata mukyala we UK n'omwami owe US mwena bye bino ebitundu mwena bye mwatusaba. Ab'e Mityana Road namwe tubalowoozaako era very soon tugenda ku Mityana Road.
kubeera nga nawe tugitandika ogikwata wa Masaka, Koyima, Bombo mwenna twabakwatira ebitundu byammwe. Tujja kubeera nga just tweyongerayo obweyongezi, then wano tugenda ku tuli Kabuusu, Kabuusu